kati biseka n'obukule. Sabbiiti ewedde twakulaga abatuuze b'Ennyomerwa mu disitulikiti y'Empigi nga basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'ebyokoola ebyazingako ekyalo. Bisitulako nga bw'onoosanga nti bafumba obuugi, ne bisitulako byo ne biteekako bye bategese okufumba, ne biteekamu omunnyu, biteekamu obutungulu, biteekamu ennyaanya, ne bikumamu mbu nga balaba omuliro ogutuntumuka nnyo gwaka mu kyoto. Ebyokoola bino ng'oggyeko okujjula emmere okuba abatuuze byasa n'endabiramu z'ennyumba ez'enjawulo ekyateeka abatuuze ku bunkenke. Owulira buwuliza ejjinja nga likuba ku bbaati, nga likuba ku madinisa, ebiramu tumanya wagamba wadde. Oluvannyuma lw'okkoowa embeera eno, abatuuze beesonda mu ssente okukwata ebyokoola bino era eggulo omusawo w'ekinnansi yazze okutaakiriza embeera. Abatuuze ebyabaddewo babinyumya nga lutabaalo. Bazze ne basiba ebintu kale simanyi jjembe we lifaanana. Sisobola kugaa nti bakutte ejjembe. Bajjeyo obuwanga bw'embwa, obuluntu, ensumbisumbi, enfudu ng'ennamu. Bakutte abo amayembe ge bakutte nga bababuuza amayembe ge mukutte nennyini go yaliwa. Tabagamba amayembe gaagano tukasaffe tukutte amayembe gaago. Oba tugabalekerawo oba tugatwala naye ffe tumaze okugakwata ng'abatuuze beekandaze nnyo. Era ebintu babadde bajja bikwata bazze ne bakwata ebintu nga biri wa mwami Akaya. Lino mu kkubo lye abasawo bayingidde mu nnyumba yange emirundi 3 tebalina kye bajjeeyo. Kyokka bano balowoozezza nti ebyokoola bye babikutte ekyalo kyandifuna ku buweerero. Kumbe batankudde bitankuule anti abasawo b'ekinnansi olwabakubye enkoona nabyo ne bisitula buto. Wayise eddakiika ntono nnyo amayembe gazzeemu kukuba nga abasawo bakakola ki? Siraba ku mayembe naye saba agamba nti bagatutte kuba leero gaakubye. Abatuuze bagamba nti embooko ez'abakubiddwa babadde tebazirabangako kyokka mbu ku luno byabadde byogera nga bibalanga okubyemonkolerako. Ali embizi tegamukuba. Bannaye tusobeddwa ensi ekyalo si kituufu. Batugambye gazaala ate tezama baagaliseeyo. Oligeza abasawo bazze n'ebyabwe babadde nga bafuusa baddingo maanyi tibanya kye bayambye kyalo. Waliwo ne gwe byakubye okujula okumutta obussi era mu maaso yasigadde anyiga biwundo kossa ennyumba y'okugikulamu oluggi. Okuva ku ssaawa 11 paka ku ssaawa 12 ne batandika n'ebitukuba. Era Nassa mukyala we taliiwe waka yamuddusizza. Abatuuze beekokkola omusawo w'ekinnansi gwe baaguze ng'abakakasizza ebyokoola nga bwabikutte ekitabadde kituufu. Olwo n'envumirya nnyo abasawo bano abalyaddeko n'omusawo omukulu sijja mwekwekerera. Yazze mu ku bakulu abazze abakwata amayembe naye kakati olwo biki bye baakoze? Ogambye ozze kutaasa kitundu tolaze bwerufu. Oganye okwogera ekitinyusi we kiva nti toyagala kukyankalanya kitundu. Ate era ekizibu okireseeko kuba singa ne babitutere babitwalira ddala twalitegedde nti kasita baganye okwogera abantu kabafiirwe ssente naye oba oliawo obulamu busigale naye ate n'ekintu kikyaliko. Ge baatutte mayembe kika kyabo. Buli baleese bafiri. Ani abalenzi? Nassa LC ne Nassa. Wano ssente wa disitulikiti y'Empigi Simon Peter Kawuki ne mmeeya wa Town Council Empigi Farida Ndagire we basinzidde ne bakoola abasawo b'ekinnansi bonna mu Mpigi n'ab'ebyokwerinda okuvayo basalire ekyalo amagezi. RDC, DPC ne ttiimu yonna ate atuinvolvinge n'abaana abasawo b'ekinnansi mwonna mu disitulikiti tutuule tusale amagezi ku bintu bino kubanga kati abantu baffe bali ku bunkenke. Kweraguza kususe tumanyi oba bwavu mu bantu tetumanyi naye okweraguza kususe bajja na kutuuka okuleeteramu ebyokoola ebikosa ate ekitundu kyaffe n'abantu baffe okufiiramu. Ssente bagamba nti agenda kuyita olukiiko lw'abasawo b'ekinnansi bonna ne poliisi balabe ng'ekyalo kiddamu okutebenkera. Bayingira misana bwe endabiramu nga zaabika. Kiba kitegeeza n'ababbi abamenyi b'amateeka bayinza okwenyigira mu anga eyo ne bakyojjanya abantu baffe. Kyoteekeddwa okwegendereza kuba nti n'abantu bayambewo. Ssente bazikuŋŋaanyizza baziwadde abasawo era bikyagaanye. Sonja kusaba omusawo yakulira abasawo ab'ekinnansi mu disitulikiti akozese obwangu obw'ekitalo ajje balabe engeri eyo ensonga ye bayinza ogikwatamu ng'abantu baffe tebannaba kwetta kubanga buli omu olunya alusonga mu munne.
kati ekirindiriddwa kwe kulaba buti abakulembeze be bagenda okwaŋŋangamu embeera eno kuba abantu ba bulijjo ebyokola birabika nga bibayinze okubyegobako.